obango yanjagala anjagala anaagalibwanga kitange nange naamwagalanga naamulabikiranga agambye nti alina ebiragiro byange n'akola ki alina ebiragiro byange n'abikwata yakola ki yamwagala ekitegeeza nga Katonda azikiriza ku byawandiikibwa obanga atonde n'amateeka ge ag'enjawulo engeri gye tugenda okulagamu nti tumwagala kukwata ki biragiro bye naye okwata otya ebiragiro bye alina okubiraba ng'ozisa mu ki mukola tujja kukiraba naye oli olwali omesa tweraga n'agamba ndiyeziniramu n'agamba nti omuntu wanjagala anaakwatanga ekigambo kyange nekitange anaamwagalanga era tunajjanga gyali tunaatuulanga gyali nti gwe okwagala Katonda kyagambye nti okwata ebiragiro bye okogololamu gwe nga gwe ye newankubadde tafunamu nnyo naye gwe ng'omuntu okola ki ofunamu nti bw'obanga okutta ebiragiro bya Katonda n'obitambuliramu ye ne kitaawe bwe basobola okujjawuwa gy'oli era olwo musobola okutuula bwe n'oteesa nabo jjukira nti n'engeri nyingi nnyo mweteeseza ne Katonda esooka okusaba kitegeeza nti no bw'obanga toyagala Katonda ne bw'onoosaba ojja kubanga oyogera naye oyogera ne Katonda obwobuli bw'osiiza yensonga lwaki kiba kikulu nnyo owooluganda omuntu ng'asaba by'asaba obe ng'omanyi ayogera ku Katonda ki oyinza aniina kitegeeza ki kibeere kukirya ayinza okuba nga akusabira eri Katonda genti kati ntwala ozijja wano mbeereyo naawe ngakutwala olenga Katonda ki naawe omanyiza ng'ogamba ki kibeere bwekityo owooluganda oteekeddwa okumanya Katonda kigwokola ki gwosinza kale agambye nti ababaagala Katonda bateekeddwa okuba nga bakwata ebiki ebiragiro bye naye nga kukwata ebiragiro bye kwekubisa muki ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okutaano olunyiriri olwokutatu ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okutaano olunyiriri olwokusatu lugamba kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda ffe okukwatanga ebiragiro bye era ebiragiro bye tebizitowa ebiragiro bikola ekintu ekyakusitowere oyinza okukireka awantu kitegeeza wonna woolaba otambula ki otambula nakyo kale bw'obanga otambula nakyo kitegeeza mu bulamu bwo ebiragiro bya Katonda w'oluganda they should be part of you mu kwogerako ng'oyogera ng'olaga nti ebiragiro bya Katonda biri mu ki mu ntambula yo mu nkola gy'okolamu ebintu ng'ebiragiro bya Katonda kiraga ng'okola ki ng'obimanyi era obitegeeza olwo nno ojja okakasa abantu nti Katonda okola ki omwagala ate ayagala Katonda yamumanyi abamanyi Katonda be baluwa be bali abogerebwako mu Yokaana essuula esooka nnyo 12 nti abo baamusembeza yabawa obuyinza okukola ki beebo abakkiriza erinnya lye naye ate byakkiriza erinnya lye kitegeeza nti enjiri ebadde esomebwa wiiki eno yonna eweddeko ekola amakulu gy'oyo Yesu Kristo kale kaabaweebwa erinnya erisinga amanya gonna ki obuyinza n'amaanyi kale kitegeeza nti bw'obanga osembeza Kristo n'okkiriza erinnya lye oba otegeka obuyinza gyebukola ki gyekuva era gyebuli era bw'onoobanga otanga ng'okakkana ng'owuliriza obuyinza gyebukola ki kyekugamba atali bw'obanga totegedde buyinza gyekuva ojja kukola ekibi oba bw'okola ki nga bw'oyagala era ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olwokutaano n'agamba nti naye buli akwata ekigambo
mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu mwoyo. Ku kino kutegeerera nga kubibiyi. Nti kale bw'onooba ng'osobodde okutambula mu bigambo ebyo ng'ogenda okubeera owakulaga nti Katonda ali ki? Ali mu ggwe. Bw'oba tosobola kukola Katonda byakugamba oluganda omala budde oli mukulimba. Otegeeza abantu nga bwalokoka naye oweza kuwona Mukama yeebazibwe nga mukuma olimu. Mutaagaliza abantu kufuna birungi ng'oli ki? Okwata kisooka. Bw'olaba afunye emmotoka gundi yafunye emmotoka tabeera okutuka ekyenvuuku tatukuba amazzi. Naye Matayo 7:12 n'agamba kyagalidde omulala naawe okiyagala bakole ki? Bw'oba oyagala emmotoka kitegeeza nti yagaliza abalala bakole ki? Ne bwamuwadde ku esente ezifuna tokola ki? Yagaliza abalala babeere bulungi. Basimbe zikole okwano